Afulika eyo nnyo gye mukakalabiza emirimu gyammwe mu abagimaliriza so nga ate mmwe abakyagikwasaganya banange mugyebaleko mugyebalire ddala mikono gyange sijja kuba kubeera nga ate mbebaza olw'obutako wakuntegeranga matu okujjako okusaba mmwe mwenna bambi abanneeyunzeko essaawa eno yennyini nga gwe mulundi gwe ogusoose nga tonna subscribe nga mukwano gwange subscribe nga ate kakakadde butereevu tojja kubeera nga ate omuisinga out updates amawulire gonna agenda mu maaso mu ggwanga lyati Uganda wa celebrities baffe bonna aba wano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga amawulire gonna okuva mu bankuba kyeyo butereevu ogenda mu maaso n'okubeera nga ate ogafuna saako n'okubeera nga tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu subscribe nga ate kakakadde mukwano gwange tojja kubeera nga ate owejjusa nnyongera okujjukiza nti amanya enzo omumbejja Aisha Nassolo era nga butereevu ngenda kuba ntandikirawo n'amawulire gannaku nnyo nnyini ddala mu butuufu gentuuse okubeera nga ate nkutuusako era nga ngenda tandika bambi ne Honorable Joyce baagala ntuwatwanga ono bambi afiiriddwako maama we abadde ategerekeseeko nga Janet Majorini tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuzza emirembe agulamuze kisagumya emitima abaka ab'enganda saakaati n'ab'emikwano ebyo bye bifaananyi nga woobiraba babadde mu kuziika ffenna lyekkubo munnange ekitwawula oli kubeera ng'ate asookayo munne so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali munnange waliwo omutabani wa Honorable Segirinya si yamuzaayira ddala nti yamuzaala no naye olw'obuvunaanyizibwa wabadde alina gy'ali bambi ye abadde amutwalira ddala nga taata we omuvubuka ono bw'atyo yavaayo gye buvuddeko awo ku NTV ng'asaba buyambi bambi era yali abeera Luweero amannya ge abadde ategerekeseeko nga Davis Mayanja bw'atyo bambi yavaayo nga yakubira omulanga ng'embeera gy'alimu si nnungi n'akamu n'ak'eddagala wabula bambi Honorable Segirinya n'omutima gw'omulungi gaffe nawe tubadde tumumanyi abadde nga ajja akwata ku bantu ab'enjawulo noono naye bw'atyo yatindiga eggendo ne bagenda e Luweero omuntu ono ne bamukwatako ne bamuteeka mu ddwaliro eddungi era bambi n'atandika ku bujjanjabi wekyogerera naye bambiza embuyaga ezikaza engoye Mungu amujjuludde mu bulamu obw'ensi eno bambi tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuzza emirembe agulamuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda saakaati n'ab'emikwano abatajjukira muvubuka ono ngenda kuba butereevu ndekawo akatambi ako nga Honorable Segirinya agenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera mu biseera bambi nga tebannamuggalira bambi ng'ayogera embeera omuvubuka ono gye bamusangamu n'embeera gye yali atuusemu mu kiseera ekyo ku bujjanjabi bwe bali basobodde okubeera ng'ate bamuwa then era sitirwawo n'akatambi akalala ng'era omuvubuka ono bambi y'omu kubasaba gavumenti basobole okubeera nga bata Honorable Segirinya mu kiseera ekyo nga baakamusiba kati no munange ngenda kuba nkusiibula fonnaawo wabula nga naawe gwe wenna mpuliriza ng'ofiiriddwako omuntu oba jjajjaawo oba maamawo oba taatawo oba mwanawo oba mwagalwawo yenna mukwano gwange nsaba emyoyo gyabwe Katonda gy'omuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abako ab'enganda saakaati n'ab'emikwano ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini wabula nga ate toseetuka kubanga ate ekyamazima kyakomawo n'olugambo lulala lungi nnyo lungi ddala goodbye for now. Bannange musajja waffe Mayinja Davis yoyo mujjukira we twamujjira mu kyalo e Luweero ng'embeera si nnungi naye kati ayina enjawulo operation yatambula bulungi nnyo era olunaku olwaleero asiibuddwa yono Mayinja Davis gwe mwalaba ku NTV nga alaajana yeetaaga obujjanjabi maama kajja abeebazeeko abantu mwenna abasabidde omwana we nyagodde wano mukadde obuze ku bantu wano katono kusembera waliwo wali omwana kati sanyu kiri owulira nga Mayinja kuba nagenda okujja eyo ng'okaaba bukaabi maziga naye kati olwodde buno waliwo enjawulo kubanga Abaganda bagamba nti yafudde bwalemala naye ate erinnya lya Yesu era tajja kulemala mmanye gyesinga ndi mwatambule essanyu ly'omuzadde ly'omuntu asinga okwagala ng'omwana amala naye neebazannyo nnyo Honorable Segirinya Kaana Children's Fund na buli omu yenna ne Dr. Patrick na buli omu yenna buli omu yenna asabye kuba ne saala ekola kinene n'okuba obukubisi n'akugamba mulimu nti awulira ng'ogamba waayo omulala afaako anfaayo naye bwe nali munona nga nzijja e Luweero wamanya nti embeera eneebeera bweti kubanga nakulanga essuubi lyali likuweereddemu ddala ebyokwogera byondowooza ziba ansa ntono naye ebibuuzo biba bingi omutima kuba buli lwolaba omuntu yenna ogwoyagala naye ng'omulaba ali mu bulumi
kubanga wakaaba amaziga ku NTV n'empulira ennaku ngenzi takyobola nakeera bukeezi luweero kwolwo amina mayinja kambebaze kubono empigo mwalonda taka kubekawo empenusi bokka wabula ba Uganda yonna ffe kati tuli katika munosi katika munosi gye najja mu luweero mpi waffe Honorable Sekabira ne kati ono yabona tukayo ye ng'alabira ng'akwatiddwako kati bannakawo empenusi temwakola nsobi mwebale nnyo mwebale ddala okulonda omuntu emayinja mwenyamu mayinja owulira otya kati mayinja Bira bulungi ko okusinga we najjira we nakunonera nyongera okwebaza omutima okukizadde gyolina nekisa neyaza ne maama nyongera okumwebaza okumbeerawo mu mbeera yonna n'abakumeba nga oli bubi n'omutawaanya n'atakoba ku kujjanjaba n'aguma amina embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page muganda waffe Mayinja Davis olunaku olwaleero asiibuddwa so embeera bwetyo bweri naye nga asigadde kati alina kugenda tujja muleetanga ku medication nga bwetumuzaayo mu medication bwetumuzaayo naye embeera bwetyo bweri yono Mayinja gomwalaba ku NTV ng'alaajana ng'akaaba amaziga ag'ekika ekyawaggulu kuba mukyajjukira Mayinja bwe twajja eruweero abaali ku NTV ndowooza sitole emugijjukira bulungi nnyo naye bw'ati bw'ali ne bwe twamuleetera embeera yali mbi nnyo naye kati n'okutuula asobola ne mujjukire we twamuleetera ng'okutuula tasobola era mujjukira twamusitula busituzi omuteeka mu mmotoka kati kye tugenda okukola agenda sigala under medication naye ng'alwalidde ebbanga ddene nnyo ndowooza mujjukira bulungi nnyo so bw'atyo bw'ali muganda waffe Mayinja Davis gwe mbadde njagala obbalagako olunaku olwaleero Katonda wa buyinza kubanga twagenda tutuuka mu kyalo nga maama essuubi lyamuggwamu dda abaali awo nga ambulensi ya NUP etuuse nenonya omwana nemuleeta mu kibuga Kampala era kati omwana we yeno embeera gy'alimu okusinziira bwe yali nakati enjawulo y'amaanyi nnyo so yoyo Mayinja Davis gwe mbadde njagala okubeera nga mbalaga mwebale nnyo mwebale ddala mpolisiko mwangu ono kumbeererawo kuba yambeereddewo era yeebale mu buli mbeera kati n'abalala abali basobola okwongera ne bannyamba mbeerawo ku ddagala kikimulanga kigondesabye gavumenti mu kaseera kano mu mbeera gy'olimu gavumenti nze kinyanzi kyenandisinza ogisabisaawe kuleka abantu abo balina emitima egiyamba abantu bayambe okusinga ate okulemesa obulemesi neyandivuddeyo okuyamba nagamba ate bwenna ayamba tenze bajja kundaba bwe bati bagende bansibe kuba obanga abanafiya emitima gy'abantu abalina ekiso buli bwokola embeera ng'ayamba ate gwegweraba obubi